نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allah jalla jalaluhu nanyini bitendo ebijjuvu omutali bukendevu bwonna. La ilaha illahu, tewaliyo asaanidde okusinzibwa mu butuufu okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khaliqu, oyo mutonzi. La khaliqun siwahu, watali mutonzi atali Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kyonna ekitali Allah jalla jalaluhu kitonde mu bitonde bya Allah. Ensonga enkulu lwaki Allah yabitonda yagitubuulira kubeera nga bimusinza, kubeera nga bimutendereza. Tekikkirizibwa kitonde ate kusinza kitonde kinne waakyo. Bwetuba nga tukakasa mu mitima nti Allah ge yayogera mazima, ebitonde byonna bibye yabitonda, kitegeeza tewaliiwo kisaanidde kuba nga tukisinza kitali Allah. Allah yagamba nti walladhina yad'una min duni llahi, n'ebyo bye basinza bye basaba ebitali Allah, la yakhluquna shay'a, tebirina ke byali bitonze, wa hum yukhlaqun, nebyo byennyini byatondebwa butondebwa oba byakolebwa bukolebwa. Allah n'agamba nti amwatun, ebintu ebyo n'obufu bifu, ghayru ahya, si biramu, wama yash'uruna ayyana yub'athun, tebisobola nakubuulira embeera enaafaanana etya ey'enkomerero ey'okuzuukira. Tebimanyi kiki kigenda bbaawo oluvannyuma lw'okuva wano. Abange baganda bange basiraamu, mbakoowoola tusaala nammwe sala 5, abalala musaala ne sunna. Naam, abantu basiba Mande Lwakuna, abantu obalaba nga balina enkoofiira, basuulidde ebikaaya, bambadde amakanzu, banyumye, nenga mu maaso ga Allah bakyafu, nga si basiraamu. Mitima gyabwe balina bye basitudde, bakyalina entegeera ewakanya Allah, nga babuuza kati ku buwangwa n'eddiini kiki ekyasooka. Naam, nga bafaanaganirako ddala abasajja abagamba Nabbi Hudu alayhi salatu wassalam, bamugamba nti qalu ajitana, bamugamba nti owaaye otujjidde otusomesa lina'buda Allaha, nga kyoyagala tusinze Allah wahdahu omu, wa nadhara ma kana ya'budu abauna, tulekeyo bibabaddenga basinza bataata baffe. Ne bagamba Allah nti qalu, bagamba itina, tuleetere bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, tuleetere byotulaganyisanga bwe kiba ng'oyogera mazima. Baganda bange basiraamu abakuŋŋaanye mu nnyumba ya Allah eno ey'ekitiibwa,
ekyo kigambo abasajja kye baayogera kikulu. Abasajja abo baafa tebakkiriza Allah. Abasajja abo baafa bawakanya nabbi waabwe. Ku lwaki? Baali b'amazima mu butakkiriza bwabwe, nga bakimanyi weka kutanda n'okkiriza eddiini y'Obusiraamu olina okulekayo byonna by'obadde ng'osinza, by'obadde okkiririzaamu, obakane n'okusinza Allah atya yekka. Ate abamu ku ffe kye tutaategeera, ffe baatwandulira Obusiraamu anti wali oyagala bufunamu mukyala wayingira buki? Buyingizi. Obusiraamu bwakwekiika mu maaso, oyagala kufuna bufumbo, omwami agaanya agamba mala siramuka noyingira buyingizi. Abalala twekanga tuli basiraamu, taata musiraamu mama musiraamu, abalala mirimu ne basiramuka naye nga tebategedde kikye bayingiddemu. Eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu omuntu bw'agikkiriza, bw'okkiriza Allah owakanya byonna ebitali Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abange nsaba munfune bulungi newe alibanga Allah kino kyatuwaddeko obusobozi okwogerako nga buli tusinkana kye twogera kitumala. Omuddu akakasa omutima gwe nti nze ndi ku Allah yekka. Tulina abantu mu WhatsApp group nam eza family eva banyiga left badduka ekibaddusa ki bataddemu omusomo ogubavuma. Lwaki ayogera ku bintu byaffe? Naye nga WhatsApp group eyo ya family ate nga family ey'abaki? Ey'Abasiraamu. Abalala waba yagitandikawo nga mushiriku nga akujjamu asooka n'akuwoninga. Group eno munnange ya family. Naye ndaba si kirungi kuteekamu bintu ate byawulayawula mu bantu. Kuba kati gwe kale ffe tuli Basiraamu ne mulimu bannaffe ate abakkiririza mu bintu biri ebirala. Kati nga olaba abagondi ne kojja gondi. Kati bo bantu babyabuwangwa naye ng'olaba era Basiraamu basaala. Kati woteekamu gino emisomo gy'Abasudiru ogenda bagobamu. Basudiru ye buli muntu agamba buli amasaba abeera mukafiiri. Woogaana ng'akudiriitinga ng'akujjamu. Nedda oba bakujja mu WhatsApp group ya family bakujjemu wekibanga obagamba gemaki gemazima. Webanga gwe olabanga WhatsApp group ya family postinga shiriki mwerere bid'a njerere bwononefu balinayo pata egundi balinayo olumba egundi mawuleri ya gundi eyo WhatsApp group tolina mulimu gw'okolamu. Wabanga tasobola kuwuliriza mu yo ng'ate gwe olina owuliriza haramu waabwe ayi n'ogireka. Baganda bange Basiraamu, Allah asinzibwa yekka jalla jalaaluhu yekka. Eyo ensonga ogiraba gye njogera yatumisa bannabbi kuva ku Nuuhu alayhi salatu wassalamu paka ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga Allah batuma ensonga egi. Subhanallah, laba commonality eyo, laba okufaanagana wakati w'ababaka nti waliwo Allah be yatuma basomese ku minzaani, waliwo Allah be yatuma basomese ku al-liwaat, waliwo naye bonna ekyakulemberanga kusinza Allah atya? Allah yagamba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Mu buli kibiina yatumamu omubaka, ng'omubaka ayogera ekigambo eki, abange musinzaani, musinze Allah muleke ebitali Allah. Abange baganda bange temuba nampaka, temukalambira, nam temwogeza maanyi mu ddiini ya Allah. Allah yatulabula la ikraha fi ddin, tewaliiwo kkaka mu ddiini y'Obusiraamu. Tuula wali ebbali, soma Obusiraamu, bw'obutegeera yingira, bw'olaba nga tobitegedde sigala wabweru. Okusinga bw'onaasaala nga bw'osamira zino essola z'osaala tolinaamu mpeera. Okusinga bw'onaakola hijja nga bw'okola shiriki, hijja gy'okoze tolina mpeera maaso gani? Maaso ga Allah. Okusinga bw'onaasaala nga bw'ogenda ku ntaana bw'osaba. Abange baganda bange Basiraamu, twewale shiriki, shiriki mubi.
mubi nnyo. Tewali zambi Allah lyanyiigira kwenkanankana shiriki. Kusinza Yesu noleka Allah, kusinza kabuli, kusinza balongo, kusinza bakulembeze bannono. Ssaabasajja yagambye nga Allah agambye, Kyabazinga agambye nga Allah agambye. Wallahi shiriki mubi. Buli kifaananyi Allah kyeyaleetako shiriki kizuukusa amagezi g'abantu. Mu suratu Hajji aya 7 Allah yagamba nti ya ayuha nnaasi, abange mu abantu, duriba mathala, kibakubirwa ekifaananyi, fastami'u la, mukiwulirize. Inna alladhina tad'una min dunillah, amazima ddala bye musinze ebitali Allah, bye musinze ebitali Allah. Allah yayita abantu bonna abaana ba Adamu alayhi salatu wassalam, n'abagamba nti amazima ddala bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba, tebina capacity yadde etonda ensowera. Tulaba nti Allah yatulaga nti binafu tebirinawo. Lan yakhluqu dhubaba, tebisobola kutonda ki? Nsowera. Yabo watiro bibiri, ogisa mu kibatumu nebuliramu, n'ekyomwana omuto ebuliramu. Bw'oba oginyiga newokola mukozi wotikagalo efotoka nesaanawo. Ne Allah yagamba bye basinza byonna ebitali Allah. Leeta Buddha, leeta Jesus, leeta Maria, leeta Krishna, leeta Ganeshi, leeta Mwoyo Mutukuvu, leeta emiti, lubaale, balongo, byonna bye basinza ebitali Allah. Lan yakhluqu dhubaba, tebisobola kutonda nsowera. Walaw ijtama'u la, newe bikuŋŋaana ng'ekibituuziza mu conference banetuwaŋŋana amagezi tutondeyo ensowera. Allah yagamba nti tebisobola. N'agamba Rabbul Alamin, wa in yaslubhum dhubabu shay'a, singa ensowera ejja nebagwikiriza nebabbako akantu bwe kati nedduka nako, la yastanqidhuhu minhu, tebasobola kukasuuza nsowera. Allahu akbar. N'agamba nti dha'ufa at-taribu, ono asabanga munafu nnyo, wal maturube, ne gwasabanga talina kyasobola. Abange mbayita, nsaba Allah abagonze emitima n'entegeera. Yonna gye waddukira, gy'olina ky'osinza ekitali Allah, vaayo. Waayo obwongo bwo, amagezi, obulamu bwo eri okusinza Allah. Wetuva wano gye tulaga, naam, buli gwolaba gwe babika wano agenda wa Allah. Naye ekigendo singa okukaabya omuntu amaziga ag'olubeerera ye muntu yenna yava mu bulamu buno nga yasinzanga Allah nga mugattako n'ebintu ebirala. Oyo mulaba Allah yagamba sigenda mumusonyiwa abadan. Bwana basigadde bajja wolerezebwa Allah basonyiwe. Malaika zigenda wolereza, Qur'an yagenda wolereza, bannabi bagenda wolereza, abalongofu bagenda kuwolereza, abaana bolereze bakadde baabwe, abakadde bolereza abaana, ab'emikwano banonyi bakime mikwano gyabwe mu jahannamu Allah ababawe ku lw'obuyinza bwe bayingire jjana. Naye Allah gwagenda okulemera yekka mu bannamazambi ye mushiriku. Kati gwe kola byonna weekalakaase, muyimirizeewo shiriki mu famire, muzimbe ebiggwa, musonde ssente muzzeewo amasaba agaagwa, nga mwekwasa mbu mulina obuzibu. Lubaale twamunyiiza, abantu beekwasa lubaale nti baamunyiiza, ensonga lwaki baavu. N'omubuuza okola mulimu ki? Tukuseeko mu dduwa. Wallahi nga takola ki? Tagulina. N'omugaa nti obufumbo bwagaana, mu mbeera mwoli musajja ki gw'oyinza okusuubira okuwasa? Kuba eriyo omukyala nga ne waaba mukwano gwe yamusiimye tomuwerekerako.
Aina watunda kyayawo ku kkubo buli musajja ajjanyiga kuli bwati. Oliyo kyaggwe na nduudu. Buli ajja akwata kuli kimpe nkyekubire. Ate agamba nti nze simanyi kye nnaba kyekyo kye waba. Bonna boolaba abakunyiganyigako tekuli ate ayinza kusiriwala kutwala. Maama wallahi abantu beekwasa lubaale naye nga ye kennyini ye lubaale ye yeesiraanya. Abantu empisa zaavunda. Ayina akalimu waakola afuna akasente yadde nga si kangi naye ate nga tawulirizaani mukama we. Buli gyakola bamugoba kati yeeraguza ninamu obuzibu. Buli wenkola bangoba. Igwe eriyo omukozi atuuka ku mulimu wakolera n'ayingira ofiisi ng'ejjudde ebisaaniko n'ettaka. Ye n'abuuka n'atuwa wali ku ntebe ye. Mukama we n'ajja n'akwata olweyo n'ayera ng'atudde atubagizza amatama ali ku ssimu bw'ati n'ayera. Mukama we n'ayera lumu bbiri olwosatu n'amugaa nti nkubuulire mbulya sente ze bakakolera. Ate obuzibu kinne tewali mutawaana just nfunyemu obuzibu kampuni sente nnyingi zenfulumya njala sala ku bakozi. Ekikugobya omuyita lubaale toyina maki, toyina magezi. Omukyala agamba obufumbo bunfukidde ekizibu. Buli gyenfumbira bangoba naye nga buli gyafumbirwa kyasooka okukola mu maka mwafumbiddwa kugaba time table. Woleeta amagalo gwe lero lwakumeka lwakusatu tunulako wali nagamba ntya ku lwokuna n'olwokubiri webake. Kankubuulireko. Allahu akbar. Bona abatofunye munaddiini ajja kukuba. Eyensonga basobola okuttira mu buliri. Wallahi simanyi busungu gye buva nange njabuuza basajja bannange omuntu obusungu basobola okuttira mu buliri. Bona abofunye munaddiini agenda kukuseetinga okolimirwe buli kiro. Omukyala ne waayoza engoye nayolezamu neza neiba ne bwagolola n'agolola n'ebikopo n'amasowaani ne bwasiimuula mu nju yammwe y'ettaka n'asiimula ku ttaka okwo n'atereezaako wabula n'oleeta omukono n'akusindika eri. Biri byonna bye yakoze kabaka Kasasiro. Assalamu alaikum warahmatullahi. Era akamanyiwenyi okalaba ku mimwa gy'abafumbo. Biri byonna bye yakoze abakasasiro. Naye gwe buuza abakyala ekiri mu maka gaabwe. Jjukira kati bakola n'omusajja akola ki? Akola mugenda okuddanga mwenna mukooye. Naye jjukira ate ffe tetumala gakoowa. Kati ogenda okukola bw'otyo mukono nti ne naawe twakaddaawo ntuukirako. Weebake tujja laba ku makya. Kati n'ogamba kantega alamu kwaba n'ekisusse n'oteekamu alamu kyokka n'akusooka okugiwulira n'agijjako n'asituka neyeetereeza bulungi neyeekuba ekizigo n'akuzuukusa. Ate oyambadde nti wedda nze nkulinde sikulaba gira tugende. Kati gundi waŋŋambye ku makya naawe subu yeetuuse ku makya n'akugamba olweggulo n'agamba ekiro n'agamba tabaana tebanneebaka emisana wayo basajja bakomerera naye bajja kukuwulira. Kati n'obeerawo nga oli bwoti oba mala omugoba ti lubaale weeka yantabukira okakasa olubaale obukodde obukusumbuwa. Kakati Allah tumusaba rabbul alamin atuwe okumusinza yekka. Tusaba Allah asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutuma gye tuli nga rahmatan lil alamin kyakusaasirira ebitonde byonna. Yenna amugondera aba agondedde Allah. Yenna amujeemera Nabi sallallahu alaihi wasallam aba ajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah atuwe
okumutegeera nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah waffe rabbul alamin tumusaba tuwe okumutya, tusaba Allah tuwe okumutya. Mu suratu Qaf sura ya 50 aya ya 33 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti man khashiya ar-rahman, man khashiya ar-rahman, oyenna atya omusasizi. Kubanga Allah alina amannya 99, amannya ago mulimu n'ebitendo bye. Allah waakusaasira n'ogategeera. Kiyagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam man ahsaha, yenna ageekakasa amannya ago. Kubanga Allah munene tusa mutegeera mu linnya limu, wabula bw'ogattaaga amanya 99 tegategeeza oba otegedde Allah. Oba ontegeera? Ekikulu kugategeera tegategeeza. Kubanga ne bw'oba omusaba kirungi n'omanya erinnya embeera gy'olimu erikolawo. Nzo bw'osaba ssente kati ya ganiyo wange naggagga, nzo bw'osaba kukusonyiwa ya Rahman, ya Ghaffar, ya Afuwu, amannya ogamba kiba kirungi n'omanya tegategeeza. Era saba Allah tugategeera. Allah bw'omutegeera tolina kitonde kyonna kyeweetaaga. Wallahi abatategedde Allah be bakaaba. Agamanya ne wofuna ofunyika mapuna no wofuna kyegategeeza wali no wandika lino ngozza wano, lino ngozza wano, gali 99 n'ogategeera. Ekyokera ddala agakwata nga ategedde amakulu gaago, Allah mwejjana. Ekyokubiri, you feel at peace, ogategeera. Mu mannya ge yagamba nze nsanyusa, ate yagamba nze nkaabya, ye mukasi, ye mukwata mpola. Buli kimu buli limu alina walikozeseza. Rabbul alamin. Kati Allah yagamba man khashiya ar-rahmani, oyenna atya omuki, omusaasizi, bil ghaibi, ng'amutiira muki, mukyama. Wano okutya Allah mu lwatu kyangu. Wallahi wano mu lwatu wano fenna tuli baddu abatya Allah. Allah abakutuma nabatya Allah osooka babirevu, amakanzu, bajalabibi, kugabogera olonda buli level ya ddiini gy'olaba ku feesi z'abantu, naye ekiri mu mitima Allah yakola ki? Ekikulaga nti Allah yakimanyi. Tewandibadde musiraamu atya DNA. Era tewandibadde musiraamu yenna agamba nti ejje mu maka gange, kubanga eddiini yaffe eziyiza ebireetera okusaba DNA. Eddiini yaffe teyagaana DNA, yagaana ebiviirako okusaba. Tetulina bwetaavu bwonna ku DNA, kubanga ye Allah yatandikira eri eyinza obasabisa DNA gye yagaana. Allah agamba nti yenna atya omusaasizi bil ghaibi, ng'amutiira muki, mukyama. Wajaa biqalbin munibe, najja n'omutima ogukola ki, ogwetonda. Kuba ffenna tukola ensobi, naye omuntu akola ezambi nga Allah yamuwa omutima ogumutya, wagwa mu zambi ne waaba yakalivaamu ajugumira. Allah subhanallah. Shaitani abeerawo nga omutima akoza tateredde gumuteekera kulwera ezambi lyakoze eki, lyaguddemu. Allah agamba rabbul alamin nti yenna atya Allah omusaasizi, mukyama. Abange baganda bange basiraamu, tutya Allah ddala mu mbeera ezaki, ez'ekyama. Mu bimu ku bintu bye tukolera mu kyama nga Allah tabyagala, azina, azina, obwenzi. Abantu benda. Nyinza okugamba nti ffe babiri, nze nani, nze naawe nga we tuli wano, yeffe tutayenda. Naye kyogerera kuba siri mu mutima gwo.
kati mutima gwo ina kyoyogedde ekirala nti seeka Allahu akbar. Olaba obwenzi bwasoboka ku mirembe gy'abakitaffe ng'omukyala wakugulirira okumwendako ko mu myaka jamono walina okubanga munakaki bwe bafulumiza akayimba akagamba atalina ki sente takola ki elindazi mulimanyi bali bagamba lindazi ki ajani nedda amandazi gedda baga picking sanga luwaji sagala mteko mandazi manala manyimwe temupugika bali bagamba lindazi nini eryengano nayenga oliaga nti watoyina sente tofumita mu lindazi lyange kati bana abayaye bakima eri kagero k'abalindazi ne bakaleeta mu mirimu gyabwe abakazi baga nti owatoyina sente togezaako n'osemberera iki elindazi. Olaba obwenzi ku mulembe ogwo bwasoboka abantu ne bafa siriimu ne bamuyita eddogo ate ku guno omulembe nga gwogenda okwendako yakuwa transport suloli ludda wa ndi wano ku muzikiti sinadde ezintuuse ewakani muteekeddeko omutawo jangu nabizenenebowa Allah duli bwali bunyuma nga tebukaluba nga basajja batekamu ne sente goyino tambula bakuyiridde amazzi g'ebyennyanja nga nti bismillah enkya inshallah leero nkeereye bukeereyi noddayo nojja n'okasuka obuyinja kumba okubye maama najja nga asooba noga nti ozze nti gwe kino gonkuba amayinja nkutegedde mutabani wa gundi n'ofubutuka n'ogwate mu ttooyi olaba luli ng'abantu bagwa mu ttooyi byasoboka ate leero nga just kasimu kuba edda omukyala ayingiranga mu nnyumba okukola obwenzi akaalo konna ne kasasamala omwana akyusa abakazi essaawa zino buli omu afa ku kateniye era ajanaga nti ggalawo mubeera muno abaana baffe mubajjira mugalengawo kikati newokumeka newokusatu ebulabe babiri twebake kale kakati Allah jalla jalaluhu ayogera ku baddu abamutya mu kyama bane mbasaba musabinze kuba sibalinako control wallahi tutye Allah tuve ku bwenzi obwenzi nno zambi eddene. Allah ayogera wano mu Qur'ani ng'ayogera ku zambi ery'obwenzi yagamba rabbul alamin a'udhu billahi minash shaitani rajim wala taqrabu az-zina wala taqrabu az-zina banange temusemberera obuki obwenzi innahu kana fahisha mazima ddala obwenzi obwo kikola kya buwemu wasaa sabira era omuntu wakwata ekkubo ly'obwenzi aba akutte ekkubo ekyamu. Tugenda bitegeera Allah ali ategeeza kyo tugamba nti obwenzi kya buwemu ate ekkubo kyamu. Tulaba nti omuntu agenda n'ayenda n'asanyuka oluusi n'ava nga azadde n'abaana oluusi n'ava nga muwadde ne ssente oba ye nga yagabye akakadde naye tewaliiwo yali yeetabyeko mu bwenzi okujjako nga at the end of it all abeera akaaba ne famire gy'oyendako nti oyenda ku muwala waabwe ne babeera n'omukola awaka tebayinza kuwa kitiibwa wallahi naye era bakimanyi nti ojja n'osula mu kayumba kabwe naye nga muli ku bwenzi wabeera bazimba ensiisira z'abako gwe tebakuzimbira naye ng'oluusi n'emmere gye balya buli nnaku gogikola ki gogibaweereza naye olw'okuba nti wasalawo okukwata kkubo lya bwamalaaya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ekkubo ly'obwenzi bannayo ekkubo bbi. Allah yagamba nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, naabo abatasinza wamu ne Allah bakatonda baki bakatonda balala. Wano Allah yogera ku baddu be mikwano gya Allah abasinza be nti bo bwe babeera basinza Allah tebamugattako bintu biki
bintu birala. N'agamba nti wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, era tebatta myoyo egyo Allah gye yaziiza okutta okujjako nga bagittira ku mazima nti giteekeddwa okuttibwa ku lw'ensobi gye zaakoze. N'agamba nti wala yazinoon. Allahu akbar. Abaddu ba Allah tebenda. Bwe njogera ku bwenzi wani kyentegeeza ye musajja yenna okwetaba n'omukyala oba omukyala yenna okwetaba n'omwami mu nsonga z'obufumbo nga si bawoowe. Wetugamba nga teri yamumuwa, omuzadde asobola okuwa muwala we naye nga tokkirize bate kwegatta naye. Omuzadde asobola okuwa muwala we naye nga tokkiriza kwegatta naye, kubanga ku bukwakkulizo obutaano obuyimirizaawo nikaaho oba ofunyeeko katya kamu ng'okyabanjibwa buna. Allah ayinza okukusasiranga n'okusiimagana mwasiimagana ng'olinako bumeka bubiri ng'obanjibwayo busatu naye kuba kubulako kamu temubeera bafumbo. Kati Allah jalla jalaaluhu waba ayogera ku baddu b'emikwano gye abasinza Allah abannamaddala, Allah agamba nti wala yazinoon, tebakola bikolwa byaki bya bwenzi. Omwazini kamala okutujjawo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله لا إله إلا الله. أم ربنا alhamdulillah. Ngemaliriza dhikiri eyo oluvannyuma lw'okwaziina Allah ffe tetukoowa kumutendereza omutonzi waffe atulabirira. Tewali nsonga lwaki yatutonda okujjako kubanga tumusinza yekka. Tusaba Allah tukwatireko ya Rabbi, tutuuke mu maaso ge Allah nga yatusonyiwa shiriki gwe twakola era nga yatukuuma ntoddamu kubeera ntumugattako ebintu ebirala. Tusaba Allah asebingira n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba Rabbul Alamin ng'ayogera ku baddu be abamusinza mu kusinza kwa nnamaddala, n'agamba nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, n'abo abaddu abatasinza awamu ne Allah bakatonda balala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, n'abatatta myoyo egyo Allah gye yaziiza okujjako mu mazima. Nagati wala yazinoon, n'okwenda tebakola ki tebenda. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, omuntu yenna akola ekikolwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda beera nga musisinkanya ebibonerezo eby'amaanyi ebiruma.
baganda bange basiraamu, ekikolwa eky'obwenzi si kitendo ky'abakkiriza. Zambi right, naye mu kiseera omuntu wakolera ezambi wallahi aba amaze okwemaamulako ekitendo kyaki, ekitendo ky'obukkiriza. Tetusaanye okulabikira mu kifaananyi ekyo basiraamu. Tulwane osobola otutereeza. Singa otegeera obukyayi Allah bw'alina ku zina, wallahi osobola okwekomako. Osobola okwekomako akhi. N'obeerawo ng'okimanyi teweetaba na mukyala okuggyako nga mukyalawo. Teweetaba na mwami okuggyako ng'ani nga mwami wo. Nga wabanga si mwami wo, wallahi tosobola mmuteera mubiri gwo. Bannyinaffe abakyala wallahi nsobi nnene kati yafuuka sunna. Ebiseera ebisinga omukyala ogenda omumusisinkana nga tawafumbirwanga nako naye ate nga si muto. Nam wallahi zambi ddene omukyala okweta omubiri gwo n'ogutera omusajja atamuli wawoowe. Yadde nga waliwo ennaku zino abasajja abakozesa obufere ne babuyita okukola ki, okuwoowa. Ng'abamu betuwulira ajja nasinkana omukyala nga bali bokka bameka, babiri. Naam, n'amugamba nti gw'oli mukulu nange ndi muki, ndi mukulu. Kakati tewali bwetaavu ate bwakugamba nti batukole ki, batuwoowe. Ffe tusobola okukimalira wano. Waliwo omukyala ali mu bufumbo bwe butyo, bakimalira awo. Kitaawe talina kyakola ki, talina kyamanyi, bakimalira awo. Mubawoowe. Baatula babiri, iye n'omusajja ne bakola ki, ne beewoowa. Kati ne bawangaala nga bali mu bwamalaaya nga bo beerowoozesa nti bali mu buki, nga bw'olaba abakyala abali mu bufumbo n'abasajja abatali baki, abatali basiraamu, va ku byabawoowe, nga bali mu bufumbo n'abasajja nga si baki, nga si basiraamu, babeera ku bwenzi paka either omusajja lwasiramuka ne babawoowa oba paka lwe bayingira kabbuli nga baafa malaaya mmeka, malaaya 2. Tekikkirizibwa mukyala musiraamu kweyambulira musajja nga si musiraamu. Omukyala omusiraamu abanga woolaba akakadde ka $, bwe yeefumbiza omusajja nga si musiraamu kibanga wookavungisaamu n'olukumi lwa Uganda. Ontegedde? Sigambye kakadde ka Uganda tekiri wathe. Omukyala omusiraamu level kwali ngezezza kale alinga $1 million bw'ogivungisaamu n'ennusu 10 lwaki lwa Uganda nga balusibisa na solu tape nga luli ku bunkenke olw'okulugaana. Omukyala omusiraamu bw'afumira omusajja nsi musiraamu aba talina kyonna kyagasse ku buwangazi bwe okuggyako okubonaabona, kuba buli lwe yeegatta naye afuna ezambi maaso ga Allah. Ne bwe yeekuuma n'agamba nti nze ndi ku Peter wange yekka, buli lwe babeera bonna afuna ezambi. Abaddu abakkiriza Allah, Allah yabagaana obwenzi mu makubo gaabo bonna. Obwenzi buli haramu. Tewandibaddewo mukyala nalaba abakyala ku midiyo okwo nga bagamba nti mumukanye kuwasa bakyala bana naye mulinde zi DNA. Wallahi omukyala omusiraamu tayenda. Omusajja omusiraamu takola ki? Tayenda. Era bw'oba okikoze ng'ogudde mu nsobi tetukusuubira ate kukyewaaniramu, kuba oba ogatta bizibu ku biki. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'atukomako ku bwamalaaya, yagamba nti azzaniyatu wazzani, omwenzi omukyala n'omwenzi omuki, omusajja. Allah yali ayogera wano ku ky'obwenzi, yasooka mukyala, ate ku by'okubba eri yasooka basajja. Abakyala be batusinga omuze gwaki, omuze gw'obwenzi, bamansita. Lwakuba ekinnewuunyisa nti ate teri mukyala ayenda okujjawo nga waliwo n'omusajja ku olwo akoze eki, kuba omukyala ayenda ku muki. Ne wano kiraga nti abakyala ye girisi waki w'obwenzi. Buli bo be bagonza ekikolwa ekyo, bagonza amaloboozi ku musajja atali ki wuwe.
n'ayambala abakyala basinga ekibagano siba okubikka ku nviiri kati n'akakola akaviiri kange n'anyeenya namu kati mbikka kaaki kyokka ate wadde waka n'akabikkako aba yeetega ate wawunyenga ate akikola mukyala muki mufumbo naye atayagala abasajja bamulabe balabe entumbwe nakona akagato ati sisita bana kinaavaayo bulungi wano wenjirawo nti kitegereka agenda tambula naye ate yeteekateeka ng'agenda okwogerezebwa kale Allah yagamba rabbul alamin nti azaniyatu omwenzi omukyala wazani n'omwenzi omuki omusajja fajiridu kulla wahidin minhuma 100 jalda wembanga mbakutteko mubakube kibooko 10 buli omu bano bebenzi inga si bafumbo ntegedde kati ng'ono wakwatibwa mu bwenzi embooko 10 kozi nawe oli mufumbo gwe walinya amadaala Allah agamba wemba mbakuba kibooko wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah temugeza ne mbasaasira mubakube nga ne wateekayo omukono mukukuba paka wiziwere embooko 10 Allah alaga bukyayi ku kikolwa ekyo malayirira Allah singa abaatusooka okiraba nga kikolebwa kye baakola ffe twandisanze tewali bwenzi mu bisolo nga kikola mwarabu yagamba nti alhaqu yuqal addiiqu la yazinu fi llayli amazima googerweko bannange enkoko teyeegaddanga budde bwa kiro ne bwogitega enkyala nga tisemberayo naawe tutunuma awo nekondesaako kankulinde ng'omusana guvudde naye ye enkoko yo sunna yaayo misana ate erina abantu besinga amagezi ye ekimanyi nti omukyala bamutegekera tomala gava eri kubuukira era efuna akati akawuka oba akanyeebwa oba akaberenge nebuuka kati enkazi nga owaye kiri awo kiri wano ntuumu yabinyebwa kumba lwakanyebwaka olusembera wala akanyebwa pata negantika nakanyebwa kakonze enkulesi ng'etambula ng'egenda nempanga ekimanyi omukyala bamwogereza bamuteekateeka tomala gavufuutuka eri naye ffe olina omukyala weegatta naye naye nga wallahi tokkirizibwa kubeera naye ebisolo ebyo biraba birina ebikolwa byebikolwa nga ffe tuswalanga abantu wallahi olwo kyetukola nga ensolo mu mbeera zaayo ekusinza amaki kyekigaana okuwasa muganda wange lwaki towasa muwase bwe kiba ng'olina omukyalo omu nga takutuusizza ku kyokola ki kukyoyagala toyenda wasobola okumeka wasobola okubiri oba onagobera conditions wekiba nga owokubiri totuuse ku kyokola ki funa owokumeka wekiba nga totuuse funa owokuna wootatuuka kati gwe siiba kakati ate munnaye tukukolere ki oliko amajinni otuuse ku wookuna era ogamba sinnatuuka wallahi basiraamu toyina bwetaavu bwonna bukwendesa naam buuza kibayita obwenzi mu busiraamu kwe kwegatta n'omukyala nga temuli bawoowe oba okwegatta n'omukyala gwe wawoowanga namba mmeka 5 n'okudda waggulu mubeera mu bwenzi ate kibayita obwenzi mu bukulisitaayo kwe kwegatta n'omukyala ow'okumeka n'okudda waggulu yadde nga babagasse mu kyaki bo bakiyita buki bwenzi waliwo gye byava gye babirandiza nga balwanisa polygamy omanye abatali basiraamu buli awali ensonga buli busiraamu bwe bwasimba ensonga bakulyetingawo okuvumirira
beetamisa abantu obusiraamu babaagazisa ekitali busiraamu. Era osanga kati luli kibaddenga nali basiraamu bavumirira enkola y'obusiraamu, kati olwaleero kirine mu basiraamu abaami n'abakyala. Osanga omuntu nga yeŋŋanga ensonga ya poligame, olwo neyaga nti poligame ebyokuwasa abakyala nova kono nodda kwono ebyo kutambuza bukyafu. Allah, nze nenyinyala netunulira yenyinyala. Allahu akbar. Mani omuntu nga tasaala kitegeeza waba atawazizza ku makya, nam batera kudda muddi kawungeezi. Si balungi mu kunaaba abantu abo. Subhanallah. Fe abasaala olina obudde bwonaaba nga tewandikoze ki, naye ngaesswala egamba anti omala kunaaba. Kati omuntu ajja neyeŋŋanga ensonga z'obusiraamu zittaputa bambi nga kyalumbaganye, tekiri ku levo ye, tannategeera shahada atazze munda mu busiraamu, atunuulira nsonga yakuwasa bakyala babiri basatu bameka bana. Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin yakola program ng'omusajja waba ayagala omumala obwetaavu bwe obw'obufumbo oba omukyala agende eri omukyala gwe yawasa. Lwaki Allah yagamba omukyala gwe yawasa? Allah yali atutangira okwonoona. Omukyala tawasika gwe buuzaako abo abawasa. Era ebiseera ebisinga abamu baagala kuwasa namba 2 naye waagattamu ekitanda, omufaliso, okukyala n'okuwoowa sente z'ekitabo. Nagamba nze mukyala wange nkwagala wekka. Kale abyogere ng'azirina tulabe. Olaba n'abatalina bakongojja. Kaakati Allah rabbul alamin mikwano gyange yatugaana obwenzi. Ensi yonna ne bwenaayenda kuba kati yafuuka sunna nti n'abagenda ofumbiriganwa abamu basooka ate kweyendako, naye nga lwaki tebagenda kweyendako ne musiimagana mu Gw'omusanvu ne muwasangana mu Januari nga mukubagana amasimu, mugenda ku shopping, mugenda mwenna mu ddalasa igwe. Allah yagamba azani omwenzi omusajja la yankihu illa zaniya, tasobola kuwasa okujja kawasa mwenzi muki, mwenzi munno omukyala. Allahu akbar. Munnange ebintu by'obwenzi bino biraba bw'ogenda n'oyenda n'otabuuza mukyala we waka naye babeera bamwenzeeko, newe kitaabe ku olwo bateka omwendako. Nsaba Allah tusaasire. Wallahi osobola okusula mukyala wo mu kikola ky'obwenzi nga tamanyi, naye nga ggwe ensonga ku lwaki anti omwenzi omusajja awasa mwenzi muki, mwenzi mukyala awo mushirika. Kino kyankanga ate nnyo. Yagamba nti oba towasizza mwenzi kale owasa muki, mushiriku. Wasa omukyala nga musamize kaswa. Na Allah wagassa ebintu bino ebibiri, aleese obwenzi n'abusembereganya n'obushiriku. Mu Bakara Allah yagamba temwosanga abakazi abashiriku. Abakazi abo babakoowoola kubatwala mu jahannamu. Mukyala yenna nga mushiriku. Era olaba ffe abalina abatali bashiriku nga mukyala musiraamu asaala swalezi akulemesa okuwasa omukyala owokumeka n'agamba nze ne bw'oyenda kasita tomundaga. Omulabye bani Allah ayogera ebigambo. Mu Bakara yagamba omukyala nga mushiriku akuyita akutta omumuli bwate jangu naye nga akuyita muki, mu jahannamu. Kati abaffe sina bashiriku, basiraamu baki balungi. Wanyanyagiza Qur'ani bwatyo kati ajati tata oyanya mahale. Wallahi akugamba nze ne wabaayo eyo era nze nkimanyi wano ku kadala ka chapati awo ku kavule tewali omukazi wonya kyayi, nze mbimanyi naye saagala kummanyira mbw ate wamuwasizza. Gwoba ogendayo emisana oba kumeka olina sula 1.
wallahi omukyala ng'atya Allah tasobola keesa lunaku nayagaliza bbaawo atajeemere Allah. Nga bwe kiri ku musajja atya Allah tasobola kwegomba kutya lunaku ng'ate mukyala we yamusindikiriza atajogaani ajoge Allah. Kubanga ono maaso Allah yagamba nti wazaniya n'omwenzi omukyala la yankihuha tawasibwa illa zani okujjako omwenzi omusajja awo omushiriki oba omusamize okategedde obwamalaaya bubi. Laba Allah wabuleese n'abusembereganya ku musamize n'agamba subhanahu wa ta'ala wa hurrima dhalika ebyo biri haramu ala almu'minini kubakkiriza. Omukkiriza tawasa mushiriku era tawasa malaaya. Omukkiriza omukyala tafumbirwa mushiriku era tafumbirwa musajja nga malaaya. Wallahi obwamalaaya bubi mu maaso ga Allah. Eryo zambi ddene Allah yaligaana. Naye wallahi olwaleero singa otambuza wano akabaasa kalimu dola miliyoni ezi ta nojja nokasimba oli atudde ku mulyango wali nakenda miliyoni 5 Allahu akbar ninako takbira wali oyenzeeko kwata akabaasa ako ogolewa akabaasa kaddayo paka kuyakaleese ate naye mu mateeka nga nayo kateeke wansi ku kyewakola muve ku baasa yange. Singa otambuza akabaasa mu muzikiti wano kuhijira buli akakwata takatanga siyendanga kulayira Allah wallahi naye singa Jibuliru yejja nako buli gwe kasemberera mujjukire batukubiranga embako ku ssomero bakuba muno nositukawo noddako emabega olabe nga obudde bweyongerayoko buli alaba kasembera ng'avaawo nga ndeka ng'asemberayo eri. Abantu bayendako dda wangambe twayendako dda kinaavaayo bulungi ngamba bayendako dda muyinza okunyiiga. Abantu twayendako dda era kyenjogerako si kwenda kuliko wayenda edda njogera ku kwenda kwoyenda kati ne programu gy'olina ng'ovudde mu swala wano nze byenjogerako. Allah abikuganye toyina kalungi kofuna mu mukyala nga muli mu bwenzi. Omukyala oyo gwoyendako omulaba ne waaba yeefudde omunaddiini atya mbwasaala eswalezi ate abakyala abo bwemwendako abo balina akajanja akutamya ne mukyala wo oba oli mufumbo ng'olina omukyala ewaka amukutamya ekiro ssaawa 8 ng'akuba osadde ku layiri ng'akubira ku makya ndi wano nsoma ku waake nga akubira ku nnya osadde dduha mbadde nkujjukiza bebi era nti nnaku za sunna alimba alya wabula akutegeka. Mukyala waba amanyi nti oli musajja musiraamu nnyo oli ku Allah era naye ajjiramu Allah nga bwe kiri era ku basajja bwe mwekubyakubya obusimu osadde subuhi mama wamukubideko dda mama oyo yasadde muganda we yasadde akubakuba obusimu alimba mwalaga imaani onkubidde tusibuluka manyi ffe Mande Lwakuna yafuuka muganda waffe alimba asibuluka biti alimba omuntu wajjiramu empale n'ayenda taba kuleva esiba Mande Lwakuna akulimba era newunya omusajja akkiririza mu mukazi amugamba nti ono omwana wo ng'omukazi oyo teyasobola kutya bazadde be teyatya baneiba teyatya Allah we n'akweyambulira. Okimanyi nti abakyala abo bemwendako nga temunnabawasa oba toli wekka ono wange mwesigwa gwe omanyi nti omukazi wakola obwamalaaya tagiwako obujulizi mu kooti y'obusiraamu aba asudde trust esooka kale kambuuze gweoyenda kuyeyeka singa naye wali ofuna olubuto naye embuto zani kutabuseeko nga olwajala luli wano
Maimuna luli wano kati banne sajja abakazi bantisse embuto kati njala kubuuza gwe oyina programu tonnaba na kuwasa naye wagamba Haji ala obudde wakoma okukubira era nga wakubeeza essaawa ng'ogifuula bize omukakase nti tasukka ssaawa 2 kubanga Maimuna naye aba agenda kukuba oba ontegeera oyingira nosaako kufulwa bweru nogamba neiba nti siriiwo kubanga oyingizza mulala kakati oyingizza mulala kati yo oli gw'oyingizza oyo naye alina obudde bw'ayingiza omulala gulwatyoka mu busiraamu bwagaana omwana omukazi gwazadde nga temuli bawoowe omuwa omusajja be bali mu dyeni abo abatagala kati be bagenda mu makooti okayanira abaana nze Sulaiman okayanira omwana kasita okola ensobi n'ozaala mu mukyalo omwana oyo omwana abeera wuwe bwe muba nga temuli bawoowe mumulekere oba okutteyo etaano gimuwe nga woosaddaakira masiikiini naye nga si mwanawo buli awalaza empaka akati nedda mwana wange nze nkimanyi nabeeranga naye kuba olaba ku ssaawa 4 njijukira zali ku 4 ne ku 6 kuba njijukira ne ku Juma twakeeranga bukeezi ebyo byokanulamu amaaso mwakeeranga bukeezi waliwo eyajankula 6 ne ku Sande abakazi balina n'enkola bamalaaya bw'amala okufuna olubuto lwo nga gwe gwayagala okuwa omwana ng'alyoka agabirako bano abadde bamutawaanya gwe waŋŋamba otya yonsuza ntunula kati gwe omanyi bwotayagala sula ng'otunula oba ojja ng'ojja ategedde mweruli wallahi bendera ku mbuto kuba aba ategedde temuyingiramu lwakumeka kati ate obuzibu mbana abamwenzeeko mwazuula ow'emmotoka namugamba ndi lubuto lwo naye nga yakimanyi lwono wallahi n'agamba sisita we nti omwana nnoyo mulaba nti olowooza wooyo wooli nange nali neewuunyizza mukadde kennyini wewali noono nali mmanyi ate ngeno olaba ate oŋŋamba lwono naye nsirika ngamba wayi simanya akali amati amaggwa tokkiriza kulyanga maggwa kasita omukazi afuna olubuto nga temuli bawoowe tokola nsobi yakubiri oyo omwana wuwe tokayana ebyokuzaala si bizibu otidde ebyakuzaala nedda osobola ozaala omwana omulala noweza 5 noweza 15 noweza abaana 4 ng'oli omuwonye ow'ebizibu kuba bangi abeefudde abanaddiinya ennyo mbu bagumiikiriza mukyala wange ze mwesiga essaawa zino be batukaabirira tugendeko mu DNA banange DNA ganye omusajja mwamulayo wane mukono babeera luddawa wawa ne wamuwono abeerawo wali ku poliisi awo mwamulabye mwamulako nga fizikale namulabanga munene bwati musiraamu salamu alaikum warahmatullahi na musiraamu DNA yamukoze figa lamanzani kyetasobola kukola omanyi weta DNA teweesemberezanga omukazi malaaya teweeteekanga mu ngatto z'omusajja malaaya bino mwekalakaasa omusajja wange awasa wakuba kuwasa kirala kuba okuwasa that is responsibility era ekitukomako oluusi kati nze nkyakwamiddeawo wendi responsibility ogambye eki omunye mutono wewano yoyo responsibility sente ate sina sente kyokka olina okuba mu sayansi ng'owasa wotegayoko okwata enamba n'oziggalira omulundi ogwo oyinza okugalirayo birugeti akati Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin nsaba tusaasire atumalire baganda bange abasiraamu
result z'obwenza nti oziraba. Muganda waffe omugambyi waawali ku butebe yali munene balaga akafaananyi ng'akoze aweddewo agugumuka ekiro n'ekirala ku kigambo ekyo bakebera omwana aba yalina omwana omu n'azirikira okwo. Abasajja mwewala okuzaala omwana omu babiri. Wallahi mpulira ennaku ku mutima. Omuvubuka omuto gw'olaba alimu amagezi alina amaanyi omanya abakyala batumanipulatinga ajja nakwata obwongo bwo n'abusika n'abufuula obubwe. Buli saawa akutunuliza bizibu byereere. Kati tuli mu muzigo, ate kati okuzaala, ate kati abaana okusoma, ate kati school fees, ate kati okuzimba ennyumba ya maama, wansuubiza ogenda mu hijja, wagamba emakeri y'ekibanja, n'obeerawo nga olina pressure nga takuganya kutunula. Tokkiriza. Abaana kyabugagga. Ekyokubiri, abaana kyakweyagala. Esobolamu buno obwati obwensi. Allah abantu abalina omwana omu babiri waafiirwa omwana atabuka bagwe ddalu kuba abasibidde ku oyo. Wallahi muzaala abaana. Nze newunya avubuka gw'omusindika waaba mukyala wo gw'olina ewaka kuba omusajja omu yayogera ekigambo kya bukugu nnyo Iso najja kujulira wa musajja mugezi nnyo. Obwedda tali wano naye sebo agamba nti seeka tugire katugire banne tumalirize mukulu Isa musajja mugezi kakati omusajja yaga nti bwe muzaala abaana bammwe ne muzaala asooka ne wayitawo emyaka 2 ne muzaala owokubiri ne wayitawo emyaka 4 nga tolaba mwana wakumeka wabaawo ekyakwata mu myaka 2 wabaawo ekyagwawo mu myaka 2 ejaddako obutafuna muki yagamba obeemu amagezi. Omukazi asobola okugenda mu famire ne yeesiba aye n'akolaga ati munoonya mwana. Kama ennaku zino sikitegeera nabadde obampa siivinze ate ndaba omusaayi mungi n'akusiriwaza naye ng'akimanyi teri. Nidda waaba ye tayagala kuzaala tomukaka kubeera mukyalawo love whatever mugambe Allah akuteremu obwangu leeta owokumeka. Ate nze era mbawasa mbagamba kuzaala etannema okukola mu bakyala bye bakola sobola kuzaala banzalira muki muzaala abaana. Bwe mumala ozaala abaana mubalabirire mutobe n'abaana bammwe buli wokima ekidomola ky'amazzi bwoti n'oleetera abaana b'emmere Allah akuwa empeera. Mufunye sente mu bukulu n'obula negogendo zirya naye owazaala omwana ogu ate ali Dubai mugaggamuzi balinayo restaurant akuweereza sente. Jjukira ono omukyalo omulaba muzaalemu abaana nga bukyali akadde gagenda kujja nti mukyalina nkolagana eri awo tamanyina gye wasuze oba tewalidde tombulira ze embwa z'abaki embwa z'abasajja kati nga tonaafuuka mbwa soko zaaleyooko. Baganda bange basiraamu mbeewaza nesekwewaza obwamalaaya. Omusiraamu wano wayendera namusalama yagamba nti imaani emweyambulako. Olaba entalabuusi eno olaba kyekoze bweti neevaako n'agamba nti imaani esigala waggulu weti ng'esiikirize kasita omala okwenda nga nti omaze nti yo sibye empale imaani ngedda. Wallahi mukadde wano ng'oyenda oba ovudde mubakkiriza kitendo kibi kyensembyayo. Abazadde abalina abaana abawala muyambe ku baana bammwe obutagwa mu bwamalaaya. Tewali mwana alina emyaka 18 myaka 19 myaka 24 nga talabanga omusajja. Waaba gyali aliyo omu ate amanyi kyatuddeko. Wallahi abaana bali ku bwamalaaya naye nga mumufuuse ensonga. Esooka amala kumalako university naye ng'akutta akagalo kano akanyiga university wa P7 second term yagala n'okukola PLE. Ekyokubiri oyagala musajja ali mu kirooto kyo nga naawe walemu okutuukiriza omusajja oyo ng'owasa nnyina. Musajja omutegedde musajja muwanvu alina emmotoka. Taata we yaani? Taata we alina okuba nga omumanyi akawunti mu banka
kaka omanye Dubai olwo yangamba munonyeze omukyala munonyeze omusajja awasa muwala we naye mbu nga yagendako ebweru ne mugamba nze kennyini olw'entebe kanze gotuma omukyala yagenda omusajja yagenda nze ku lw'entebe ngendayo nga lwoba tufiiriddwa kumpi n'entebe roodi kati nze ontume omusajja mujje luddawo wallahi abasajja be mwagala ekikulu si musajja wa bbeyi kuwasa muwalawo ekikulu muwalawo kufumbira musajja mukkiriza ekinene kwekyo muwalawo butayendera mu mikono gyo mubaleke bafumbirwe ate mubabuulirire batuule mu bufumbo tokkiriza muwalawo kuva gye wamufumbiza ate kujja mukono wano mu kupangisa mbw alina kiyosiki y'amata taata ndi wano neeyiiya sadde tali kinkubira ekatosi bannaye taata omutwalo ogulabye mugambe sigulabye ogumuddize kubanga we yatuuka emukono mu kakiyosiki Isa we yamukola ki so no waffe Isa mwazinyi tugamba Isa banabo ku makubo kakati mukono ayina omusajja gwasula naye oba bitegeera ali ku bwamalaaya esaba Allah tutaase ezambi eryo wallahi twandibadde bwetaavu era abalimu abogera ku DNA bazzeeyo abantu emabega DNA kizireetesezza baagala kutongoza bwamalaaya mu bantu olwaddemu okujja n'olaaya ku mukaamu nno n'oleeta akapapula n'ojjayo omwana ffe mu busiraamu kasita okima omwana ofuna jjinja ate sirimu modduke tukuba paka lwofa waba si mufumbo oli mufumbo oli mufumbo barakallahu fik ng'okkiriza otya gyali eno saballa tekimubaawo ndabye otidde saballa atuwa obulungi mu darusu yaffe eno ebitusobyeko ng'ebitonde atusonyiwe ebiteredde Allah asaba atusiime bane mbajjukiza twetaga engoye emisaalo enkofiira obukaaya shariya bye tutwalya baganda baffe abasiraamu abali ekkalamoja basaba mutwegatteko ku mulimu ogwo n'obasaba okwegatta mu gurupu gye twatondawo ya WhatsApp esonda ssente ezikola omulimu gw'okuzimba essomero mu kitundu ekyo ery'obusiraamu era nga lisomesa n'oluzungu. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.